Muterevu nkwaniriza ku TV omutwe wa bulijjo Bukedde TV olunaku olwaleero tuluwunzikidde mu kiyongobero oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kw'abadde Prime Minister ow'okubiri Alhaji Kirunda Kivayi Jinja. Kwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde nze Ismail Nsubuga nine mulungi mebo katulabe ebikulu ebikulembedde agaleero tukome nago mbujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu agabuutikidde. Uganda Airlines etongoza olugendo lw'e DR Congo basuubiza enkolagana ey'omugundu. In our endeavor to take Uganda Airlines to greater heights. Sippika Kadaga atongoza akatabo akawandiikiddwa Zamzam Nagujja akatuumiddwa incumbent yeenyamidde olw'okukwatanga abalyake ne watabaawo kikolebwa. We said, how can anyone do this? So when we discovered and forced the Chinese to bring back the money, I thought there would be a big stick. And here, how did it happen? So I waited. Major General Masikazeemu okulabula abaagala okutabangula okulonda okunaabaawo omwaka ogujja. For us in military terms, we differentiate. You can have peaceful demonstration with all the banners and so on. And we have rules of engagement. How do we relate to you when you do that? Saabalabirizi Kazimba akulembeddemu amatikira ga UCU ag'omulundi ogwabirimu ogumu asabye abantu okujjumbira okulonda kw'omwaka ogujja. Era wabaawo ebintu byonna ng'olitamatidde mu kintu waliwo amakubo agayitwamu okufuna ekiruubirirwa. Agakawungezi kano katugatandike nagannaku abadde amyuka Prime Minister ow'okubiri Alhaji Kirunda Kivayi Jinja afudde. Kivayi Jinja afiiridde ku myaka 85 ng'amaze ekiseera ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Tulina ebisingawo. Alhaji Kirunda Kivayi Jinja yazaalibwa nga 12 ogw'omukaaga mwaka gwa 1935 mu disitulikiti y'e Bugweri era ng'afiiridde ku myaka 85. Yasomera ku Kibuli Junior School ne Busoga College e Mwiri. Oluvannyuma yasoma koose yamuyingiza mu University mu Madras Christian College nga tannagenda Buyindi. N'afuna diguli mu nkula y'ebisolo kiyite degree in zoology mu Delhi University. Bwe yali e Buyindi ye yali omuwanika w'ekibiina ekigatta abayizi abava ku Semazinga wa Africa ng'ekibiina kino kyakola kinene okulwanirira obwetaaze mu mawanga gye bava. Mu baali mu kibiina kino kuliko eyali pulezidenti wa Malawi Bingu wa Mutharika John Malesera Ngono, aludde mu byobufuzi by'e Tanzania ne John Mutaure. Bwe yadda kuno Kivayi Jinja yakola omulimu omunene mu kukungira ekibiina kya Uganda People's Congress ekyali kikulirwa Dr. Milton Obote mu 1962. Kyokka oluvannyuma yafuna obutakanya n'Obote olwo ne balagana ne Museveni ne bakola ekibiina kya Uganda Patriotic Movement mu myaka egy'ekinana. Gavumenti ya NRM yajja mu buyinza. Kivayi Jinja yaweereza mu bifo ebitali bimu okuli minisitule y'ebibamba n'ebigwa bitalaze nga tannafuulibwa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga. Ajjukirwa nnyo olw'amaanyi ge yassaamu okulaba nga poliisi ebeeramu abaweereza okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Yaweerezaako nga minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa. Waafiiridde nga ye mumyuka wa Prime Minister ow'okubiri ekifo kye yalondebwamu mu gw'omukaaga gwa 2016. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bwetutyo bwetugamba mawulire gaffe ku ssaawa 4 agataliko nfuufu tujja kuba tukuleetera ebigambo Kivayi Jinja byazayogera ebitagenda kuva ku mitima gy'abantu. Ate bwe tweyongerayo aba Uganda Airlines batongoza olugendo olw'e DRC. Ekibinja kya Uganda kikulembeddwamu minisita ow'ebyobugagga eby'ensibo Peter Rokeris okugenda e Congo. Uganda National Airlines batongoza olugendo olupya olw'e DR Congo. Ennyonyi ekika kya Boband ya UR lunana kinanamu lutuse ku kisa ekinyonyi ekishasha basose kugira amazzi ng'akawunira akalaga bibajaniriza. Ekibinja kya Uganda kikulemeddwa minisitiri w'ebyobugagga obw'omutaka Peter Rokeris nga janizibwa minisitiri w'emirimu mu DR Congo wakati mu masina ag'ekindansi. Ekibinja kya Uganda kikulemeddwa minisitiri w'ebyobugagga obw'omutaka Peter Rokeris nga janizibwa minisitiri w'emirimu mu DR Congo wakati mu masina ag'ekindansi. Ekibinja kya Uganda kikulemeddwa minisitiri w'ebyobugagga obw'omutaka Peter Rokeris nga janizibwa minisitiri w'emirimu mu DR Congo wakati mu masina ag'ekindansi. Ekibinja kya Uganda kikulemeddwa minisitiri w'ebyobugagga obw'omutaka Peter Rokeris nga janizibwa minisitiri w'emirimu mu DR Congo wakati mu masina ag'ekindansi.
Minisita Lokerezi yabaza DR Congo olw'okkiriza okutta omukago ne Uganda ekigenda okwongera okunyweza enkolagana wakati w'amanga gombi. What we are doing here today is a testimony of our commitment to promoting inter-Africa trade. Ayongeddeko nti omukago guno gwa kutondawo emirimu eri bannayuganda bannansi ba DR Congo saako n'okwongera ku byenfuna mu by'obulamuzi wamu n'ebyenkulaakulana. We look forward to your continued support and partnership in your endeavor to take Uganda Airlines to greater heights. Kulira Uganda Airlines Conwell naye yategeeza nti beetegefu okutandika okusaabaza abantu okuva mu Uganda okugenda mu DR Congo n'okudda ng'ekituukiddwako bulijjo kyekibadde kirindirirwa. So like everybody else, we are restarting now and therefore beginning one passenger at a time, one route at a time, to be able to rebuild our business. Agomeza buli omu ku nteekateeka ez'enjawulo ziteereddwawo okwewala okusasana kw'obulwadde obwa COVID-19. Ennyonyi ya Uganda Airlines yakugendanga mu DR Congo emirundi 3 mu wiiki nga waliwo enteekateeka ez'okutuuka mu bibuga ebirala eby'enjawulo. Amangu ddala nga Airbus etuuse mu ggwanga ng'asiba Bannayuganda bannansi ba DR Congo okwogera Uganda Airlines. We are offering the people of the DRC a gateway through Entebbe International Airport, where they will be able to connect not only to other parts of East Africa and Africa, but also to the Middle East, to Dubai, where we will be flying next year, to London, as well as to Guangzhou. Omukolo gukomekereza n'okwewa ebirabo gw'akabonero ak'ekijjukizo. Rebecca Kyobutonje yakusakidde guli eno ku Lwabukede TV. His counterpart, the Honorable Minister of Works and Transport. Kulikirayo ddala Rebecca Kyobutonje. Ate Sippika wa Parliament Rebecca alitwala akadaaga yeenyamidde olwa gavumenti okukwatanga ababeera babulankanyizza ensimbi y'omusolo kyokka ne watabaawo kikolebwa. Abyogedde atongoza akatabo akawandiikiddwa Zamzam Nagujja. Sippika Rebecca Kadaga atongoza akatabo akatumiddwa enkambeeni nga kawandiikiddwa omukungu wa UN Sudan Zamzam Nagujja ku mukolo ogubadde ku Hotel Africana mu Kampala gwetabiddwako Chancellor Makerere University Professor Zira Suluma abalamuzi okubaddeka Thelma Mugemerere Ndola Matovu ne bapulida ab'enjawulo. Professor Suluma yebaza Zamzam olw'okuwandiika ekitabo kino kyasabye abantu bonna okukigula bakisomwe okwongera okumanya. Surely, let's thank God. Let's clap and thank God for preserving her and enabling her to write this book and continue to be of service. Ategeeza nti ensi yonna mu kiseera kino erimugeesebwa olw'enkula ya demokrasiya naawe ekyokulabirako ekiri mu ggwanga erya America Donald Trump bwe yawakanya ebyava mu kulonda okuwedde. I tried to look at the history of the US, for example, and I found that very rarely does an incumbent lose an election. So what happened to Trump, Mr. Trump, I think was somewhat rare. So I believe that the title is relevant. Abalamuzi bayozayeza Zamzam olw'okutwa ku buwanguzi bw'okumaliriza ekitabo kino n'ategeeza nga ne bafunye okusomozebwa okuwandiika ekitabo kino. You've challenged us so much that I think the next year's resolution is going to be a book from Nora, from Her Lordship Elizabeth Kabanda. Zamzam kwogera kwavumidde efuga bitusemanga Africa kyagambye nti kyekimu ku kyamuviireko okuwandiika ekitabo kino okusobozesa okuyambako okutereeza ebyenfuga bya Africa. Ategeeza nti buli omu mu kitongole gy'akolera akimanyi nti buli kyakola nga tekiri mu mateeka abayambako mu kuzza eggwanga emabega nga n'olwekyo buli omu asanyireddeko. A lot of things that bring about conflict are, one, leaders that don't want to leave power, two, corruption, where resources are squandered, where resources are taken over by those in leadership and their friends and relatives. Olavumirira ebitongole by'okumadde byagambye nti byandibadde byeyisa mu ngeri gigunjufu nti kuba okwawukana kuno omulimu gwa Idi Amin amagye kaliwo mu kiseera kino ng'alimu abayivu. We should expect more from a professional army. We should not expect the way Amin's army behaved to be the same way that the UPDF behaves.
avumidde n'okuttibwa kw'abantu n'okubatulugunya byagambye nti bisaanye 10 gwangu kubaamu emirembe. Ategeeza nti ekibiina ky'endalamu ekiweerezaako nga kyagala nnyo obulakati bwe kituusa basaanidde okukyusa mu nkola ey'ebintu ebimu okusubisa eggwanga okugenda mu maaso. When people speak to say that we do not want to see our children being killed by the military, it's not because they hate the government, but it's because to have a government governing for peace. Yes, Sippika Kadaga yeenyamidde olw'okukwatanga abantu abeera babulakanyiza ensimbi z'omusolo kyokka ne bwatabawo kikolebwa. We said, how can anyone do this? So when we discovered and forced the Chinese to bring back the money, I thought there would be a big stick. And here, Korakino, how did it happen? So I waited. Bedi Lutale yakusakidde Glen ku Okutumbula. Kale tukyagenderera ddala maaso n'amawulire agabuutikidde naye tugenda kumulamu katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. We wish you